بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وسلم وقال وفابتولي زمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلكم سمو وفي وقالت احفظ الله يحفظك ويكون لك الله nawe Allah jakukuma atoli ku nyingo eyokusaba Allah subhanahu wa ta'ala okwekuumira ku Allah mu kumusaba. Nabbi yagamba Ibn Abbas radiyallahu anhu aw radiyallahu anhuma namugamba nti wa idha sa'alta fas'alillah, bw'oba osaba saba Allah yekka. Makulu tetukkirizibwa kusaba kitali Allah. Tetusaba bifaananyi, tetusaba malaalo, tetusaba majinni. Asabibwa ali omu yekka, ye mutonzi ow'ensi eno era eyatutonda. Tubadde tunnyonnyola ebintu 10 Ibrahim bin Adham bye yannyonnyola ebyatta emitima egy'abantu Allah n'abeera nga tabaanukula. Olwaleero twagala okunnyonnyola ensonga endala, adaabu du'a, empisa ez'okusaba. Ekisookera ddala, inna Allaha ta'ala yuhibbu an yus'al, Allah ayagala nnyo okumusaba. Kyobalaba Allah yagamba ud'uuni astajib lakum, munsabe nja kubaanukula. Ate era Allah okumanya ayagala nnyo okumusaba, wa yaghdab ala man lam yas'aluhu, anyiigira oyo yenna abatamusabye. Ate bw'otasaba Allah oyagala kusaba ani? Wa yastad'i min ibadihi su'alihi, bannaye Allah ayagala nnyo tumusabe. Kati ekigambo ky'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu ddiini yaffe eno ey'Obusiraamu kirina ekifo aliya rafi'a, ng'ekifo ekyo kya waggulu nnyo. Hatta qaala nabi sallallahu alayhi wasallam, era nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti addu'aa'u huwa al-ibaada, okusaba kusinza Allah. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترمذي. Kati bwekubanga okusaba ebeera ibaada, busiraamu butuwa engeri gye tusabamu Allah. Twatunulira amakubo mwe tuyita okusaba Allah. Olwaleero twagala twogere ku adaabu du'a, empisa ez'okusaba. Osanga abantu bangi bayinza okuba basaba naye nga tebamanyi empisa ze bateekeddwa okukozesa mu kusaba Allah. Oluusi nga ne Allah kyava tatwanukula. Empisa esookera ddala, bw'oba oyagala Allah yanukula okusaba kwo, goberera ebintu bino wammanga. An yakuna ad-da'iya muwahhidan lillahi ta'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Omuntu yenna asaba Allah ateekeddwa okubeera nga muwahhidan lillahi ta'ala, ng'ayawula Allah fi rububiyyatihi, mu bulezi bwe, wa uluhiyyatihi, mu kumusinza, wa asma'ihi wa sifatihi, n'amannya ge n'ebitendo bye. Kun muwahhidan lillah, beera omuntu ayawula Allah subhanahu wa ta'ala mumtali'an qalbuhu bitawhid, ng'omutima gw'oyo asaba Allah gwonna gwajjula tawhid. Teguliimu kantu konna kakweraguza, teguliimu kantu konna ka shiriki, teguliimu kantu konna kabuusabuusa oba Allah gyali oba tumusaba gyali awulira. Oteekeddwa okubanga nti omutima gwo gwonna mumtali'an bitawhid, gujjudde tawhid, okwawula Allah. Ky'oba olaba ebintu bibiri tebisobola kusisinkana, tawhid ne shiriki. Ekimu kyennyume kyakyo oteekeddwa kubaako na kimu. Kakati ate osaba otya Allah ng'ate bw'ogenda mu ssabo, n'osaba Allah ate n'osaba ebirala, n'osaba Allah n'ogenda mu bafu ate nabo n'obasaba, n'osaba Allah n'ogenda mu b'oyita ba awuliya ate bw'olaajanira okubeera nga bamala ebizibu byo. Omuntu asaba Allah an yakuuna muwahhidan lillah
fi rububiyatihi mu bulezi bwe ng'ategeera nti Allah ye mutonzi, yatta, yagaba, yawonya, yakola buli kintu kyonna. Wa uluhiyatihi, era mu kumusinza ng'osinza omu yekka Allah. Wa asma'ihi wa sifatihi, ng'era oyawula amannya ga Allah n'ebitendo ebyo Allah bye yeetenda nabyo. Kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ateekawo sharutu ijabatu liddu'a, akakwakkulizaako okwanukula eddu'a. Allah yakoogera yagamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni, bwe baba abaddu bange bakumbuuzizzaako, Allah yayogera mu Qur'ani ekitiibwa. Wa idha sa'alaka ibadi anni, bwe baba abaddu bange bakumbuuzizzaako, fa inni karib, bagambe ndi kumpi. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, nyanukula okusaba kwoyo abansabye. Allah kyava yagamba nti falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun, banyanukule ayi bansinze mbwomu. Falyastajibu li, bayanukule omulanga gwange bansinze mbwomu, banjawule. Waliyu'minu bi la'allahum yarshudun, era banzikirize. Bwe banaba banzikirizza ngenda kubaanukula. Kati akakwakuliza akasooka an takuna muwahhidan lillah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, beera omuntu ayawula Allah mu bulezi bwe, mu kumusinza, mu bitendo bye n'amannya ge, ng'omutima gwo gwonna gulina tawhidi gwawula Allah, Allah agenda kwanukula. Omuntu asaba bw'atyo bw'ateekeddwa okuba nakyo. Ekyokubiri, al-ikhlasu lillahi ta'ala fi du'a, okubeera nga oli mukhlis, oyawula Allah yekka mu kumusaba. Yaba Allah agamba nti wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin wa du'a huwa al-ibada, okusaba bane ye ibada. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatugamba, beera omuntu akakasa nti asabibwa yekka ng'otongoza Allah, anta mukhlis, nti gw'osaba yekka ye Allah. Ate tusaba Allah omuntu alina obuti mu nsawo, osaba Allah wansi waliyo ebigali, osaba Allah nga yirize kuli mu kiwato, n'osaba Allah ng'obutanga buli mu nnyumba. Al-ikhlasu lillahi ta'ala fi du'a, okwawula Allah yekka mu kumusaba. Bantu tusaba Allah ate ne tusaba ebirala. Empisa eyokusatu, yas'ala Allah ta'ala bi asma'ihi al-husna, kwe kusaba Allah ng'akozesa amannya ge amalungi. Allah yatugamba nti walillahi al-asma'ul husna, Allah yalina amannya amalungi, fad'uuhu biha, mumusabise nago Allah. Mu suratul A'raf aya y'ekikumi Allah atugamba nti Allah yalina amannya amalungi. Bw'oba oyagala Allah yanukule mu mpisa ez'okusaba, kozesa ku mannya ga Allah ng'omusaba. Ekyokuna mu mpisa ey'omuntu asaba Allah, athana'u ala Allahi ta'ala qabla ad-du'a bima huwa ahluhu, kwe kubeera ng'osuuta Allah nga tonnaba kuyingira mu kumusaba. Allah musuute nga tonnaba kuyingira mu kumusaba. Musuute oyogere ebitendo bye, mugende nti ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus. Mugende nti ayi Allah, gwe mutonzi w'eggulu n'ensi, Allah gwe wantonda, ng'ontonzerwa kusinza. Oyogere ebitendo bya Allah ebirungi, Allah obeere ng'omusuuta n'amatendo amalungi. Ogenda kubeera nti bw'onoosaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah agenda kubeera nti akuwa. Naye abantu olujja okusaba awanikirawo emikono, ayingira buyingizi mu dduwa, Allah nsonyiwa, njagala onsaasire, Allah ngaggawaza. La, athanaa'u ala Allah, yogera ku Allah musuute. Mugende nti laka alhamdu ya Allah walaka shukuru ya Allah, mutendereze Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo amalungi. Ojja kusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah ayanukula okusabako. Bw'omala okutendereza Allah, as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, okusaalira ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga n'olusaaliro olusinga obulungi kwero lwe tumusaalira nga tuli mu tahiyatu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, paka okusaalira nabbi okuje kukoma.
nibuba osadde noga nti Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kafa nakyo kimala. Kakati Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kullu du'a buli kusaba kwonna obaddu edduwa mahjubun hatta tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, waliwo ejjigi wakati w'edduwayo okutuusa ng'osaalidde nabbi. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. nti kullu du'a buli dduwa yonna esabibwa mahjubun erina ekigigaana ejjigi, waliwo ekigibisse hatta tusalli ala nabi, tuusanga osaalidde ku nabbi. Mweyigiriza okubanga mugenda okusaba Allah n'okusooka okusaalira ow'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tugambye tendereza Allah omusuute, ekyokubiri saalira nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ekyomukaaga mu mpisa ez'omuntu asaba Allah istikbalul qibla, okwolekera qibla. Bw'oba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala muzimu ku mpisa ez'okusaba Allah, istakbilul qibla, yolekera ng'otunudde mu qibla, kubanga ekibula ekyo kyakitiibwa. N'oba osabye Allah subhanahu wa ta'ala ng'otunudde mu qibla, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akwanukula. Qala an-Nawawi alayhi rahmatullah fi sharh Muslim, yagaa nti fihi istihbab istikbalu al-qibla fi ad-du'a, mulimu okwagalibwa mu kusaba, mu mpisa ez'okusaba okwagalibwa okutunula mu qibla. Nene woba totunudde mu qibla naye ekisingako obulungi buli wonootunula mu qibla kigenda kuwa nti omutima gwo gumaze okugonda n'okutegeera ani gw'ogenda okusaba. Yolekere qibla obeere ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyomusanvu raf'ul yadayn, kwe kuwanika ku mikono ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. جاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه أبو داود عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، مزم الله مكواتب وانسوني نيو أتي مغبي يستحي من عبده أكواتب ومدوين سوني إذا رفع يديه إليه ووانك ميكونو جاري أن يردهما صفرا وكجزا صفرا nga myerere nga Allah takwanukudde. Kitegeeza ki? Ti omuntu bw'aba agenda okusaba Allah amaze omusuuta, asaalidde ku nabbi, atunudde mu qibla, wanika emikono gye eri Allah. Mulimu abantu bangi abasiraamu abalowooza mbu okuwanika emikono tekikkirizibwa mu busiraamu. Hadisi nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajogera eri mu Abu Dawuda, hadisi eva ku Salman, yagaa nti inna Allaha tabaraka wa ta'ala hayyun karim, mugabi akwatibwa ensonyi, yastahi min abdihi, akwatibwa omuddu w'ensonyi. Aba Allah wakwatibwa ensonyi. Bw'oba owanise emikono gyo gyali ayyaruddahuma sifra, okugizza nga myerere nga Allah takwanukudde. Hadha alhadith sahahahu Sheikh Nasruddin Albani في صحيح أبي داود يجي صحها ناغا أنت حديث صحيح. ونك ميكونو جيري الله نيمك ونك ميكونو جيري الله jiwanike ng'otunudde munda mu ebibatu byo, munda mu ebibatu mw'oba otunula bw'oti. Abamu bawanika emikono n'ayisa omutwe, abamu n'awanika emikono giri wansi. Naye tunula bw'oti mu kibatu gyo, giwumba emikono gyo bw'oti, otunule mu kibatu kyo osabise Allah. Kyaba nabbi mu hadisi endala yagamba udu Allah, musabe Allah fi butuni akiffakum, munda mu ebibatu byammwe. Kola bw'oti ebibatu byo obigatte, ogatte ebibatu bw'oti, owanike emikono osabe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwana. Ezo nampisa ziraga omuntu aye omwetowaze eri Allah, obeeringa Allah subhanahu wa ta'ala omusabisa. ويكون باطن الكف إلى السماء على صفة الطالب المتذلل الفقير المنتظر أن يعطى. muntu asabisa bw'atyo munda mu ebibatu bye, omuntu omwetowaze eri Allah alindirira okuweebwa. N'olw'ensonga eyo
kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha sa'altumullaha fas'aluhu bibutuni akuffikum wala tas'aluhu bidhuhuriha. bwe mbanga musaba Allah mumusabise munda mu ebibatu byammwe wala tas'aluhu bidhuhuriha, temumusabisa kungulu bidhuhuriha, kungulu bwoti nowanika biwanisi abamu awaka atawanika bwajinyenya alinga alajana fi butuni akif fi butuni munda muno omwebibatu byammwe akuffikum munda mu ebibatu byammwe mumba musabisa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi eri mu Abi Dawuda. N'olw'ensonga eyo ekyokuwanika emikono n'ogiwumba bwoti n'owumba ebibatu byo munda mu ebibatu n'osabisaamu Allah subhanahu wa ta'ala kyekiri sunna. Olwo ebifo ebitawanikirwamu mikono ebyo tujja kubyogerako mu maaso, naye ebifo ebisigadde ebisinga obungi tuwanika emikono nga tusaba Allah okujjako mu swala ey'ejjuma. Bwe tuba mu swala y'ejjuma edduwa ey'ejjuma khatibu amaliriza khutuba awo tetuwanika mikono, ate ekiri sunna butawanika mu kifo ekyo. Kyokka ate khatibu bw'aba asaba edduwa nga yankuba fi yawmul juma ku lunaku olw'ejjuma mu khutuba ate awo tuwanika. Kati ebifo ebyo tujja kujja tubinnyonnyola, naye ebifo ebisigadde omaze swala omaze okutendereza Allah olesa adhikari ezigobererwa essala wanika ku mikono, omaze okusala esswala eya sunna osituse ekiro okwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala, wanika emikono gye eri Allah. Allah lwaki akwatibwa ensonyi ng'owanise emikono gye gyali okubeera ng'agizza nga Allah takwanukudde? Ekyo ne kiraga hadisi neeraga nti okuwanika emikono bye bimu ebyanukuza omuntu. Ekyomunaana, al yaqinu billahi ta'ala bil ijaba, kwe kubeera ng'okakasa ng'olina obukakafu ddala nti Allah agenda kwanukula. Tetusaba nga tugezesa bugezesa, tosaba ng'ogezesa bugezesa, beera ne yaqin n'obukakafu ddala nti ky'osabye Allah agenda kikwanukula, era nga yaqiini yeekakasiza ddala nti asobolera ddala n'okwanukula ekyo ekisinga ku ekyo ky'osabye. Ali yaqiin kwe kubeera n'obukakafu nti Allah asobolera ddala era alina obuyinza obwanukula ky'osabye n'okkuwa n'ekisinga ekyo ky'osabye. Wa hudurul qalb, bw'oba osaba Allah omutima gwo gusembeze ku ekyo ky'osaba, ogusembeze ku oyo gw'osaba. Olw'ekigambo kya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ud'u Allaha, musabe Allah, wa antum muqinuuna bil ijaba, nga mukakasa nti Allah ddala wakubaanukula. Obuzibu tusinga tusaba tugezesa, kandaba oba anampa bw'osabako leero n'atakuwa ekiro ate toyagala kuddayo kusaba. Naye musabe Allah nga mukakasiza ddala nti gwe musaba mugabi era agenda kikuwa, asobola n'okukuwa ekyo ekisinga ekyo. Wa'alamu, Nabbi yagaa nti era mukimanyi, anna Allaha la yastajibu du'aa min qalbin ghafilin lahin. Allah tayanukula muntu yenna musaba ng'omutima gwe ghafil, mugayaavu ku ekyo ky'asaba, lahin teguliyo. Muntu asaba atalowooza birala, n'atubona gwe bansabye eki. Saba Allah nga mukinu bil ijab, okakasa nti Allah agenda kwanukula, ng'ate osembezza omutima gwo ku ky'osaba n'oyo gw'osaba. Naye Allah, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti wa'alamu, kimanyi, anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin. Allah tayanukula dduwa ya muntu mugayaavu mu mutima. Hadha alhadith rawahu Tirmidhi. Ekyomwenda, al iktharu min al mas'ala, kwe kuyitiriza okumusaba Allah, yitiriza okumusaba. Leka kusaba lumu obaye nti namusaba kyaggwa, yitiriza. Allah ayagala nnyo abantu abamuddiŋŋana ekintu ekyo ng'okiddiŋŋane ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, empisa ez'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala zaalaga wala. We tuba twagala Allah subhanahu wa ta'ala okumusaba, tubeere nga tuyitiriza okumusaba. Fayasalu al-abdu rabbahu ma yasha min khayri ad-dunya wal akhirah, saba Allah ebirungi by'ensi byonna ebigirimu, saba ebirungi bya akhira, n'okubeera ng'omupeeka. Naye tobeera al-istijalu bil istijaba, omuntu apakuko okwanukulwa
weewala okubeera nti obeera mu abo abapakuko okwanukulwa ogambe nti kad da'awtu wa da'awtu falam ara yastajibu li, musabye ne musaba naye siraba bwannyanukula. Tojja kuba tokoze bulungi. Ekyekumi aljazmu fiihi, kwe kubeera nga ddala olina jazimu, okakasiza ddala nga ddala otaddeyo obuvunaanyizibwa, olina obumalirivu. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yakulanna ahadukum Allahumma kfir in shi'ta, tagezanga n'agamba omu mu mmwe nti Allah nsonyiwa bw'oba oyagadde, Allahumma arhamni in shi'ta, Allah bw'oba oyagadde nsaasira. Liyazim almas'ala fa inna Allah la mukriha lahu, Allah takakibwa, talina mukaka. Nsonyiwa bw'oba oyagadde, nga gawaza bw'oba oyagadde, beera ne jazim, gw'osaba nti ddala yoyo ayanukula kyosabye akisobola. Nikisembayo baganda bange Abusiraamu, mu mpisa ez'okusaba tujja kuziddiŋŋana, nja kuziddira omulundi ogujja tubeere nga tuzimaliriza. Kankome ku nsonga eyo biidhnillahi taala, tusinkane omulundi ogujja. Ihfadillaha, weekuumire ku Allah mu kumusaba. Yahfaduka, Allah ajja kukuuma. Yahfaduka, Allah ajja kwanukula okusaba kwo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.